befuula abantu befuula agwowonyegere yali kusambya. Ebigambo ebyo byali mu luyimbo lwagenda maaso n'okubanga luyimbibwa mwana mulenzi Yosefu Mayanja oyinza okuyita Dr. Jose Chameleon, wabula ekisinga okubanga kikwewuunyisa mukwano gwange ebigambo tebirabika tebyakoma kuba nti biyimbwa buyimbwa. Bigambo bye tutambuliramu mu bulamu obwa bulijjo era nga bangi bagenda maaso n'okuba nti nno babirozaako. Abamu ayinza okugamba nti gundi tasobola kunkola kino, gundi tasobola kukola kiri, wabula n'akeera n'akikola. Ebifaananyi byogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno bifaananyi byakawala akate nnyo akaali kagenda okuba nti kadda mu ssomero. Dr. Kuluthum n'akakwata n'akagamba nti Nicole sembere eno twekubye ekifaananyi, Nicole sembere eno twekubye ekifaananyi, Nicole ng'oli mumpi kunze, kale Nicole kankukwateko ku kibegabega mukwano kati nyigaawo ku ssimu twekubye ekifaananyi. Ebyo nno abyolaba bya mwaka guwedde juuzi wano 2023 bye bifaananyi ebyo. Dr. Kuluthum oba Hajati Kuluthum ng'alina omwana omuwala amanyiddwa nga Pulite oba Pretty Nicole. Baali mukwano omungi era nga yali musanyufu nnyo nnyini ddala nga ye Dr. Kuluthum anti yali alina ettaffaali ly'atadde ku mwana ono, wabula teyamanya nti wagenda kuyitawo omwaka gumu gwokka omwana abadde mu bugoye obw'eddiini, omwana abadde mu nnyambala entuufu, atandika okwesala busomino nga buno, atandika okubeera nti amwenya wabula nga amwenyeza abasajja, atandika okuba nti bwe yeemwentulira abasajja mu bufo obufaananako bwe butyo, wabula ng'ate mubamu ku basajja be yeemwentulira Puliti Nicole yali wakuba nti anoneramu ne musajja wa anti we eyali asazeewo okulaba nti adda ku ssomero. Ntegeeza Dr. Kuluthum, wabula Dr. Kuluthum oluvannyuma lwa byonna ng'akizudde nti omwana gwe yali atembeta okulaba nti adda ku ssomero era afune future ennungi, ate omuwala ono yabadde akutte ku future ye. Future nti ogiraba yeebasaawo ku kisambi ekya Dr. Kuluthum mu buufu obwo. Future Puliti Nicole yabadde tagitaagudde. Dokita bino olugenze maaso n'okuba nti bimugwa mu matu. Dr. Kuluthum avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nti abaga ekiwandiiko, wabula ekiwandiiko kino agenze maaso n'okuba nga akiwandiika naye nga mukazi wattu amaziga ebiyengeyenge nga bigenze maaso n'okuba nti no bimujjula mu maaso, ogenda maaso n'okuba nti omwetegereza nga si musanyufu n'akamu, ebiyengeyenge nga bigenda maaso n'okuba nga bimuyitamu, awulira nga agenze maaso n'okuba nga aliirwamu olukwe, akaana akawala ke yalabanga akato nnyo oba ke yalabanga akatoyito, kumba akatoyito mukwano gwange kaali kakulukulu oba akatoyito mukayita akakulukulu, akawala kaali kakulukulu kubanga kaali ne bbaawe kamukimi. Abyogera maaso n'okuba nti olaba ku screen eddakiika eno mu langi eya pinka y'omwana omuwala amanyiddwa nga Puliti Nicole. Ate ono bano ababiri boolaba kwe kuli omukyala n'omwami, wabula ng'omwami yabadde mu lusuubo kubanga akaana akawala kabadde kakoze omupangopango gwonna okulaba nti omwami kamusiga okulula. Ebbaluwa ewandiikiddwa Dokita egenda maaso n'okuba nti esomaako bweti: Dr. Hajati Kuluthum Nabunya Muzaata Gumisiriza agambye bw'ati nti naye kirabika mu nsi musingamu basiru. Ekirungi bino abitadde mu Luganda tetujja kwetaaga nnyo bivuunula. Agambye nti naye kirabika mu nsi musingamu basiru, abantu tebafumiintiriza, ensonga bazirabira kumpi nnyo, wamma teweewozaako. Imagine omwana gwe nasomesa nendabirira mu buli kimu, busy recruiting girls mbubeetege anko we bamale bamuswaze ku social media awo we wali ssente. Dr. Kuluthum agamba bw'ati nti imagine omwana gwe nasomesa nendabirira mu buli kimu ali bize, ali mu kubeera nga atendeka abawala
bagende maaso n'okuba nga beetega ankowe bamale bamuswaze ku mitimbagano nti awo weewali ssente. Dr. Kuluthum agaseeko mu nsi teri ssente ya bwereere. Wulira, Dr. Kuluthum agamba bw'ati, mu nsi teri ssente ya bwereere. Abaana baffe tulina okubayigiriza okukola. Ekitegeeza yabadde asobola n'okumpangira abatemu ng'ategedde nti mpiseeko mu bbanka. Owulidde ango Dr. Kuluthum mwakifunidde nga n'ebiyengeyenge bigenze maaso okuba nga bimujjula maaso. Agattako, nze Allah njagala. Dr. Kuluthum n'atunuulira omutonzi we. Dr. Kuluthum agaseeko n'agamba, he fights my battles in silence ne mulwatu. Nti Dunda Katonda agenda maaso n'okuba nti amulwanirira entalo mu busirifu oba mu bukakamu, ate era mukadde ke kamu agenda maaso n'okuba nga azimulwanirira ne mu lujjudde. Dr. Kuluthum n'amaliriza ng'agamba buli muntu akube tooki amuliraanye. Bigambo bibadde bya Dr. Kuluthum obula nga si musanyufu n'akamu oluvannyuma lw'okugenda maaso n'okuba nti agwa mu lukwe olw'omwana omuwala amanyiddwa nga Pretty Nicole, okubeera nti abadde ng'agenda maaso n'okuba nga apangapanga emipango okulaba nti asobola okufuna obutambi obw'ebyebisiru oba obutambi obw'ebyebiseegu obwa bba wa Dr. Kuluthum. Obutambi obwo agende maaso n'okuba nti abusaasaanya wano na wali. Singa bba wa Hajati tagenda maaso nakuba nti aleeta ssente. Hajati ye bw'abitunudde Dr. Kuluthum agamba nti akaana akawala kano kabi nnyo ka Pretty Nicole, ekitegeeza bwe kaba kakoze bwe katyo ku bbaawe kitegeeza ate kabadde ye kasobola okumumizisa omusu oba kabadde kasobola okubeera nti kapangapanga abatemu ne bagenda maaso n'okuba nga basobola okuggyawo Dr. Kuluthum singa baba bagenze maaso n'okuzuula nti alinamu ku kasyente oba nti ava mu bbanka okubaako ettereke lyagenda maaso n'okuba nti aleeta wano na wali mu buufu obufaananako bwe butyo. Mukwano gwange, ensonga zino eza Pretty Nicole gwe ozoogerako ki? Pretty Nicole yegwe omulabi obuza Pretty Nicole yavaawa omwana omukabwa atyo ate nga muto ekite muto byakola byabato abasiddiyo nsuusi ziri erinnya agaliwo gwe mukutu kooli lwaki vidiyo ero togera maaso kubanga ogikuba kirayike ekinene kirayikingi naawe si mu bubi.